media yafetu kusensonga. Kati bantuuse wantu banzijayo nga bakambwe kono misibe amagulu masibe bansikayo busisi ne bankubaawo bwe bankubaawo mmotoka ne bagivugamu nesemba ne yeyongera maaso bagivuga teri mataala bakomawo buli omu n'afuna emmundu emwemu balina pisto 2 ne balina emmundu nene ya AK-47 kakati jukira kati bali bana omuwala bwe twasanga ku J-Court n'ababiri abalimu baweze bana kakati omuntu agenda mu buutu yina afuna ekiyondo kino kikuba amayinja amanene ekyo kiyondo kinene kiwanvu wekitipa kwaliko ekikumu kyakiwange kakati ngo olera byeko ngenje bakuba mu golf kibateekawo akantu bye kati ngoli anyagala gire bwati mulundi gumu kakati nganje ku mutwe gwange ngoli kwatadde ekiyondo nga bwagira bwati. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Quest before media tugusa ensonga nga tubasubiza nti emboozi yaffe ya Mr. Kibira Victor tukubanga tujikuweereza mu bitundu tukomyewo ndate n'ekitundu kyaffe ekyokubiri kalira nawooli obanga osagasagana sembera gwe alinako data ow'ekibogwe yongerako data owulize emboozi eno bato yenaka kasente weewole kampuni ziwola eza data nyiga enamba ezo zolina okunyiga oba guli wa MTN oba uli wa Layika oba uli wa Airtel weewole owulirize emboozi eno ofunemu ekyokuyiga ate era obeere nga ate omanya nti yensi yaffe gye tutambuliramu n'ebikolo birungi ebiri bibeerayo tulina okwebeera nga twebeereramu. Tumiddeko mikwano gyaffe batulabira eyekata Kajoni nkutumiddeko Kajoni muganda wange nkutumiddeko mirimu gyo gigenda gitya pizza ziri zitya yeno yakuguka mulimu gwa chef era basaba mwenna abali mu kata omwo Kajoni ngende ku restaurant yakolera restaurant hotel omuwagire lwakuba munnange yakabeeyimu mwana kalanga pizza n'olya nobeeranga atuse mu ggulu. Anyway naye nga nkutumiddeko nnyo muganda wange Kajoni nkwagala nnyo n'owebula mulimu gwokola ku TikTok okwo gw'amaanyi nnyo gwokubuusa bannayuganda bannyinaffe abali eyo kubeera ng'obabuusa tho abamu tebakkiriza wala kasabe malo batuukako bamanya nti kyebatugamba gye kiri kituufu. Tumidako aba Saudi Arabia nyongera okukubiriza gwe wenna mwana wattu ali Saudi Arabia mu kiyumba yadde nga toli mu kiyumba teweesiga munnayuganda ku kya ssente tukoyo okulira ti ate guni yalidde ssente zange namuweereza ntiterekerako ssente nantidya ssente zange teweesiga munnayuganda ku kya ssente waba guli eriffe bufuuwa n'oluwa ojja kuntereza akasente babiri asaba amata ojja kuntereza akasente Nalongo asaba akasente k'enviri nje zimuwa tojje nti ate nakubbye ssente muganda wange gwe onaalyayo kabe mukaddewo kabe boyfriend tomwesiga ku ssente
agenda kunoonya kasente kwebeza obulamu kasente ka saving tokateresa tokawa muntu simanga kugwira mataka simenya bikoze bitya bajja kubba omalayo emyaka gyomaze okumewo nga ate oli ku zero. Tumewo ekitundu kyaffe kyakubiri kya Mboozi ya Kibira Victor. Twakomye kujje kooti bakutadda kujja kooti omusajja afuutuseeyo neki ekikava kya jita kyekitya kale endongonoza mubagigulira ekikava ekibooti kakati munange gayinga ava mu Kisaka ng'aggulawo emmotoka bw'aggulawo emmotoka ng'atuula ng'agamba bakubigire byange agamba gwe ojja kakasa mutima gwange ngamba ngenda kakasa ne mutima nakoze eki nga ne kwa mutooki nga sina gwe nalyaza amaanya teri amanja siina nnyo bulabe byonna ku muntu gwe nali nsuubira nti ono oba oli nga sirina kakati munange emmotoka etambula ng'evuga kati olwo bambisa akakooti siraba etambula weyimirira wano mukulaba ono gayi yafuutuka ye wamulaba namulaba tabannakubikka bali bambisi nga bali bantuuzizza we bati wakati omwene onze ndi wakati mulala ali eno kati naye nga bambisa akakooti we kati naye nga tekalinga katini ng'eriiso erimu siwabikke bulungi nga nsobola okulaba eyo kasadi gye yaviirako nali ndaba kati tusimbula emmotoka tugenda kati awo saamanya bulungi kifo kituufu wenyini obasooka okunteeka okumpumuza ngenda okulaba nga baggulawo tunatunda bwino kunzijako ekikooti akakooti k'omuwala nga ndaba emiti emiwanvu mingi wasirifu bunyenyenkule bwe buliwo wamwasanga gayo ono yali akuta ekigundi kya jita mwavuga distance yenkanaki oba bavuga nga ne bayimirira ne banyumya ne bavuga ne bayimirira ne banyumya ne bavuga ne bayimirira ne bakola banyumya Mboozi nga banyumya mu password Mboozi yange password nga boogera Luswayiri kati ate nga sirufuna bulungi bwe kityo bwe kyali kakati bantuuse ewantu banzijayo nga bakambwe mikono misibe amagulu masibe bansikayo busisi ne bankubaawo bwe bankubaawo emmotoka ne bagivugamu nesembwa ne yeeyongera mu maaso bagivuga teri mu mataala tebakomawo buli omu naafuna emmundu emu balina pisto 2 ne balina emmundu nene ya AK-47 kakati jukira kati bali bana omuwala bwe twasanga kujja kooti n'ababiri abaalimu baweze bana kakati omuntu agenda mu buutu ye naafuna ekiyondo kino ekikuba amayinja amanene ekyo kiyondo ekinene kiwanvu weekiti kwaliko kyakiwange kakati nga olalabyeko ngaenje bakubamu goofu kibateekawo akantu we kati ng'oli ayagala agire bwati omulundi gumu kakati nga nze ku mutwe gwange ng'oli kwatadde ekiyondo nga bwagira bwati nga webase nga neebase nga bangamba ssebo nti wakwanye mukazi waffe nti naye ffe tetwagala bwotwanguyiza ojja kubeera bulungi bwetatwanguyiza ogenda kufa ekituufu wekiri bagamba ase batinakoze eki olwo amaaso gazimbye agange nali neepamidde B mu mpale muno ye nayisembwa ati nali nefukidde engoye nga zaali ziyulise wano wali wafumisewo ekiso wayulise bagamba kakati omwaki twagala sente olina mobile money nti olina workshop etunda ebyamasanyalaze nti hita kubira omuntu twamasimu go aganzijamu ne ba password waliko 17,000 ku account ono mumpale nalina 35,000 za kasi nga nina n'akapapula k'emiliyoni 3,700,000 kali akabeting nga nina ATM card zinga 3 nga nina national ID ne bukadi bwa yaka nalina bukadi bwa yaka nga nabutadde mu wallet bukadi bwa yaka bwaba customer nalina teka mu wallet negejja kati ne bangamba twagala sente kubira abantu ne bakebera ne balako 17 nakera MTN nga tekuli yatero kwe kwali ne bagamba ne balaba message kuliko withdraw deposit received million 2 million kamu kitundu kakade ebyo ebyo nga bibalaba nga tebina makulu ne bagamba guno musota ti kitwagala ontu mumalize bumaliriza tutomedde
omwana abagamba gayo omulaba alina ssente muyayi omwana yayogera olwo omwana naye avudde mu mmotoka nga oyo omu ku baali bakutte pisto omwana yennyini y'omu ku baali bakutte pisto kakati nga tukola ki nga tusirika nga nkaaba awo nga ono yo wagezamu akola ki okwagala ogenda oligumu paw ankube ku mutwe nga mukambwe naye nakizuula yalina nnyini mukazi omujaasi oyo bamuyita timwogera yalina nnyini mukazi kakati nga omwana nga akomandinga gamba muzze mu motoka sena jazireeta nga banzizaamu naye nga bo abasajja tebaali bamativu ono omwana yajja n'agamba nti oyo gali alina ssente kati balibu ne bataba bamativu nga bo baagala bakimale bandekawo bagende kati omwana n'akola ki n'akigaana ne banziza mu motoka ne bansiba ekigoye ku maaso ne bavuga kino budde buwanvu kati mu kuvuga kwabwe olusawa mu kuteebereza akazadinganga oba ssaawa 5 oba 6 oba 5 kuba twalwangawo mu bufu bayimiriranga lwalangawo nawuliako emmotoka nga kondakita ayimba kajjansi ntebe kati nemmotoka lakanoza neyita waliwo kyalo bakita bulundu walika airstrip akekajjansi nibampisa erutembe erutembe manyiyeeyo ku beach nebanzita nibagukwawa ne Namulanda emmotoka neddamu negenda nedda mu kifo kyebayita Impala waliwo ebbaala bagiyita Mango nga ku university olwo muli musawa nga mmeka kuba sijja kugamba nti saawa ezi ngeregeranya obudde nzalinga saawa oba 6 kuba duka banagenda saawa nya kitundu oba 6 oba 7 wati awo saamanya kakati nga batutuuka mu kifo ekyo ngoma nkwata wano omulala nkwata awo ogambe ku Mango bbala ya Mango nga ntambula naye nga ndiko kantuntunu nebatambuza neninya step bakujjamu mu mmotoka banzijjamu olwo waliwo we watugambidde nti nno bakufumita ekiso omusaayi gwali gutirika gwali guddeko dda kutereka sikyajjuki gwali gwakano gulekedde awo naye nga mweguli ku ngoye nga kweguli akati omu yasooka n'agenda maaso gako alabe wetugenda okugenda wali watya nalaba nga wali seefu omu najja nankwata guno omukono ne batambuza nga omutwala omulwadde ate nange nembeera mugezi nga ngenda mbala nti bwemba ntambula kiki enninnyako bweba nnyumba sitepu ziri mmeka zengenda okukola ki okusitepinga nga nnyingira ewantu nga nkozesa bwongo olwo nenninnya eddala nga limu eryokubiri nga tuli munda otwatuuka munda nga ngija nali omukyafu bantuusiza mu kinaabiro ekinaabiro ekyo kyalimu sinki engoye ne bazingiiramu awo kati omu ku bo naafuna bakisiimuula noza nga wagira amazzi bwati wampisaayisaako bwannaaza wagira bwati amazzi wampisaayisaako bwannaaza ate ne bagamba kyoba okola musajja gwe beera mugumu kakkana olwo lumu mwalimu amataala ng'osobbalaba mwalimu laputopu layiti ya laputopu ne layiti ya wuufa akatala kana kabeera ku wuufa ebyalimu egyo mwagenda waliyo era abantu abalala mwalimu abawambi 2 nga bonna basajja betwasangamu kakati bwetwasangamu abo 2 mu kaluumu kakati nga mulimu akantu bakakolanga akatandaalo ekizambu nga onolaba entebe eyo naye nga enenka n'obuwanvu bwa futi nga 5 eri nga bakusiba ku kugulu kuno na kuno ne bakubamba we bati neeno ne bakusiba eno neeno nga tusa kudda mukono guno tusumulule eno oba osumulule eno oba ogire bwoti naye nga akantu ako akatandaalo ako baali nanyini nyumba si yali yakateekamu boyo baali bakateekamu kakati nga kalinga akatanda keggwanika nga ni wano waliwo leeyaazi endala nene waliwo leeyaazi endala kati gwomu obeera wano omulala n'abeera waggulu gwebagenda okutokyalinga gwebasiba nnyo obulungi ne bakola ki ne bamunyweza kati oba saamanya twabeera nga gwe bakuteeka waggulu oba nga osobola okusigala wansi ne bakolerako awo okitegeera kakati ne batuuka ne bansiba ne baddira munnaffe omu kuba babiri nasinganamu omu ne bamusiba ne bamubaza akakokolo naye ne bamutwala
soke wano we mwayingira wali kumpi n'ekkubo wamavugira akatemerero kakati ku ssaawa zino mmanyiyo si wala naye waliwo ne poliisi empala distance katubale nti mita nga tubale nti kuva ku luguudo lw'Entebbe walaba wagudde ekimotoka kino kyajjo ekya seminti ekyassa abantu mu bitundu bya kati bala mita tubale nti ebisaawe oddira ebisaawe nga 2 mita 2 mita 10 mita 2 okuva okutuuka ku kubona twali awo kakati nga bansa bulungi nnyo emikono nga ginywera ndi bwere nga bwe nazaalibwa nga basumulako omu nga bamutwala naye nawulira nga baboogeza nabalabako wano nga bakanyingiza munda mu nzikiza naye saabeetegeereza nti yali munene bw'ati yali bw'ati naye nawulira nga amaloboozi ag'abantu nga baboogeza nti gwe nne biyo gundi gunne ebibyo biganya nti wagambye oli simanya atunda ekibanja poloti era yaganya okutunda waganya okuta ssente waganya okutunda emmotoka kati gwe yiyo basime biki leero gwe ogenda ofudde ngamba nate wano nga waka nindowoozaamu bajaasi bawambye buwambi bantu batokyalingiramu bantu kiki neŋŋuma neebakaawo oli ne bamukwata nempula nga bamutwala nga nze mubandiise ne bagenda ne balekamu omukubo n'asigalamu kati nze banteeka wansi ku tayiroozi naye bakaawo mwalimu omufaliso munene nga gulinga 6 ku 6 gulinga ngaawo tumale mu kitanda kati nga twebaka nga tubeera omwo naye ng'emikono gizimbye baasibye ne banyweza bamyumyudde kati naŋŋamba kasajja gola kulina omukisa boosi wa Falaka yakoze eki alina kyeyakwagaddeko fe tetuwamba muntu netumukolako kibi n'asigala nga mulamu naye gwe simanyi kiki oyina ewaka gamba nina TV nina poloti nina Entebbe nina ebintu byekivuukavuuka nga obimanyi kino bwe kino kirina oyina abaana bameka ninga nina abaana bange 6 n'abaana bange 6 nti poloti wagigula sente mmeka poloti nagigulawo kadde 4 sente zigwamu yenkana etya tiyenkana bweti ne bweti documents zange bazirina amanya Kibira Victor abaana basomera wa nga mukatana mu luina kwogera mazima kati nemba buulira buli kimu kyonna nenja nga mbabuulira nga mubuulira ona yali asigaddewo saa ziweranga 10 ezekirwa 11 bana ulire ku kwanziko okolima omwana n'akomawo ne gaayo oli omulala omuti yakomawo gaayo okusatu yiti yakomawo ne beebaka kati nga banyumyako ayogedde alina ki nti alina kino alina abaana bati bali muno mu Ntebbe abamu bali mu Ntebbe abala bali mu byalo alina poloti alina biki nti kale ne beebaka ninga ogezaako kwagala gamba nti ogire bwoti weesumulule nga tebikkiriza ne bukya semiti yanyonyogerera nnyo tayiro ze zanyonyogerera nnyo nempulira nga nfa nembegayako ne bagamba naye ntawuluzeemu ne bantawuluzamu ne bagamba naye bamulina ku lugoye mpulira nkankana ngenda kufa ne bagamba tonnaba nenzikakkana kakati noza ssaawa zalinga nga 2 kitundu ez'okumakya ne bajjayo kiiti nga abasawo bwe bakozesa mu kulongoosa abantu ne banzijjako ebintu biri ne babinteeka wano kati nali wansi nga ndaba wano waliwo step layers endala n'endala nga kakati yakwalula esiiridde nti bw'oba tolina ssente ogenda kufa bw'oba olina ssente tuyinza okukusasira notakola ki twagala bwe kitugamba nga otugambisa mazima nti munasita masaidi yeeno nasita masaidi yeeno episto zaabwe nga bazirina ne bagamba twagala oleekaane twagala kitukugamba kyoba okola nti olina ssente ne bagamba si kituufu ndi muyaayi byonna nakola obukodekode buno obukwana omuwala nga neesoma nga njagala kumufunamu kitegeera emirimu gyange gyenkola nkola bwegiti naye omulimu gwoba okoze kuba kusasula buli mitako emitwalo 2 ate tuli 2 tulina ne piki kitegeeza ffe 3 ne piki yaffe tutwala emitwalo egi singa tuba tusibye mita 5 emitwalo 10 ku 10 kuliko piki n'okulya nakuki mugandange tugabana nti kakati
ogenda kola otyo okujja mu mbeera eno. Nebagamba mama nti wale simu yange babuli omuntu gwe ngenda okukubira aleete ssente nga nkwata simu nga nkubira gwe nakubira ngamba ndi eno Kampala niyo mwana wange afudde ndi Lugazi mwana wange afudde ndwaliro nyaga agenda kuziika mbadde nsaba ku buyambi owina mitwalo 5 gansindikire zijjomu tinga kitalo kati gwe nagamba sente yali agenda kumpa naye yali amanyi nnyo nadduka mu trading center ayogera eri mukwano gyange nti gundi yankubidde essimu angambye afiiridde omwana we naye mbu ali omulambo guli Lugazi yali yamuzala Lugazi nti tukoze tutya kati ngamba ono bayika yali anvuze nagamba namututte mu kifo bwe kiti niwe kiti nayingira mu mmotoka kati batandika okubanga bo bankubira essimu naye essimu bazikuba sizikwata nze alina okukuba pa bali bajinjijeeko nga nze alina okuba nti kati kubira gundi wakubira bayika saamukubira yali talina mulamwa gwa sente nakubira omu ku mikwano gyange gy'okukyalo sijja mwatuukiza linnya kati nga nkugamba nti njogera erinnya ningamba oba Ibula kubira Ibula bo ne balinoonya Ibula ne bagiteeka mu loudspeaker simu nga baginkwatidde nga baginkwatidde emundu endiko singa ngamba nti bampambi nyoza nga basobola okukola kibasobola okukola nga sina kyogera kati bw'aba nga talina mulamwa nga bagirawe bati talina mulamwa amuggyako boddamu okuba notayogera bulungi sente nzitaddeko nga password nali nagiba wadde ng'era bwe zajja nga baziggyako. Kati oyo gwe wakubira yaweereza? Gwe nakubira tiyaweereza yeebuusaamu okitegeera ng'alinga oba muntu ono ali mu bakazi be oba ali mu bintu bya kisirusiru sente nasabye nnyingi ate ziteekeko nga katumale okukakasa wabeerewo embeera yonna ekakasa nsindika nga nkubira omulala ng'asindika emitwalo 3 nga nkubira n'oli munnange oli eyali alina okujja okuvuga emmotoka kati mu mbeera bwetyo yatunda kapiki n'asindikira emitwalo 17 niwabeera mulala muganda wange yali nakuwaddeeyo n'asindika ssente emitwalo 8 niwabeerawo n'omwami omulala n'asindika niwabeerawo mutabani wange gwe mpita mutabani naye n'asindika. Ngolo kino mukikola okumala dakiika nga mmeka oba essaawa nga mmeka? Kaakati olwo tugeze twakimalako ssaawa zanga 2 ng'oluusi banvaako ne bagenda n'essimu ne badda eri mu byabwe naye ne bakomawo ne bagamba kubira omulala oba tebambuliranga nti ono asindisibwa eziti ebyo nabitegeera luvannyuma nnyo nga abasirikale bakoze kibayita mobile money settlements unakitegerera oba we nakoma weno ku kyalo ne bangamba nasindika sente okitegeera wadeka ku simu yange kakati bwamaliza ebyo ne bajja empiso ne bazinkuba kuno ku mubiri enkovu kweziri kuno ziizo eno mpiso yali nene n'ate watali musuwa ya kalifomu nokuba kalifomu nga mungi n'empunga nenebaka kati bwe nagenda ng'okudda ng'ate ebibadde bankola balina omulago wali mu bikola okitegeera kati ng'oluusi balaba ng'olwalwawo kudda bajja ne bakwata mukono mu ngalo muno bati ne bakunyiga ne bawulira entungo soba zikyalimu kati nagenda beeranga oluusi mugezigezi nga bwe nzira ninjaga nsooka empulize biki bakola ki ekyekiriwo kati nga bamanyi okujja ne bagiraba bati amaaso ne beetegereza bati amaaso balabe we bamunyeeza nnya nembeera awo kati olunaku budde bwemisana awo ne butambula ne butuuka ekawungeezi ne baddamu era nenkubira mukwano gyange bonna abasobola okusindika si ne bakola ki abali abagezigezi nga omanyira abantu balimu yesu byagamba abaalimba ne bagaana kati embeera netambula bwetyo kati ekiro kusaawa ga 11:12 ne bampa kamere nengoye zange bali bazoozezza abazaanisi kati omuvubuka najja nansemba nangamba kati gwe omanyi nti mukama waffe atukomandinga yakwagadde agambe tutukutta nti naye gyetugenda okukola tugenda osobola okukola nembagamba okukola waki sisobola nebanzijirayo zibutu zaabwe ezengatto nga bavuka balayika bulungi okitegeera nagamba nti tutunyirira tukola omulimu gwaffe dakiika 2-3 netufuna ssente naye twagala tukugyeko ebintu byonna
tugenda kudeza national ID yokka tugenda osalira yini ogizeeko tujja kuba tukubira tujja kufudda kikaabira satu tufuna kadde 5 kadde 10 sente nazo twaga so zifuna nga kachatubanga tumaze okubala line yaffe bulungi eja si ekiriwo funa ngejo okwatamu omuntu akabadiya mangu tugenda kati ngeje nali nabalwanyisizza balabanga ndikakole ninamu amaanyi kuba nabalema ekitufu kiri nabalema de bamala ne bampamisa mukono ogw'ekyuma kakati nga balaba nti nange gyendi muyaye basobola okumpa enjiri eri nembeera omukubu nebagamba sina buzibu kimu nyina nja kukola ki nsobola okukikola okkiriza kubasanyusa kubaddukako obanga omu yali ambuliddeko nti tebagenda kukutta mukazi waffe ono akozera ki bosi waffe ono yakuwagadde kuba yagamye n'okugamba nti olina ebigambo ebirungi ebisanyusa ng'okwana omuki abakazi ebigambo namugamba kale byamunyumiranga ebityo nenzikakkana kati nembeeramu nga kali ako kugunza wadde nkyali mikono gyabwe nga nagumyegumyemu bayinza obutanzita n'olugambo ono ngegyerympaddemu kati ne bampa kawunga awo ne bakandiisa nga akoza mubijanjaalo nandiisa bwati nakoza mubijanjaalo nga ne musiba emikono nandiisa kati nga twasigadde mu babiri era omunnange omu namulekamu olwo gwe mwasigalamu naye mwali mwogera nga munyumya tewabanga kunyumya babeerangawo tebabeeranga kunyumya naye nga wano bantu okyalingira nze wankubira kalifomu nagendanga okuddengwa ate nga bali kuonu segeza nga ebyange omu abatabiwulira kobeerawo omu atawulira bya munne akati mumbeera bwetyo nagenda okwanga banga maka tugenda kukutwala tugenda kukuta naye boddayo noonya ogambe kayuula tatusobola ntifa abatta abantu okitegeera era kati kyenategerako oluvannyuma mpozi nawuddako ng'omuwala anyumya mbuno bwe baali omuwala yabeerako mu nsi gye bayita Oman naye nga bwe yali atambula bwe yagenda Oman tiyayitira mu mikono tiyafuna license kale njasino ze mutwala genda bweru yayitira Kenya n'ayitira ku mmeeri n'agenda atuuka mu Oman kati bwe yatuukayo eri yali ne bamutulugunya mu kiyumba ndoza yali bamutulugunya niyekubirwa enduulu okwagala okuddawa mu Uganda nga tebikola ki na polisi yeri nemusiba nakubira nozo nagenda ku embassy oba embassy twalensiza Abawarabu beri Dubai beri Luddawa kakati nebakina kubera mbitabo nga bomu bantu balina okuyamba na Uganda taliimu kati mwana asalawo nagamba ajja kudda mu Uganda ekintu ekyo Uganda ino kikola ki okifiiringamu okitegeera yajja n'obukambwe kati nga tusirika kati nga banvuga banziza mu motoka bantuuza era banyamba zakakokolo we bati akaveera nga ntula mu motoka ntula eno neeno nga bagivuga nga tudde wantu wesaategeera unategeera oluvannyuma nga bayitawo kiwulwe okyamira kawuku nodda nga babulazaloni babawulira nodde bayita bwerenga ku nnyanja gye bakola emmeeri empya gye bansuula motoka yatuuka n'emiranga wano babiri ne bantambulirako omu n'akoma wakomye okusatu n'antambulirako n'emmundu bw'ati nga tutuna mabega ndi musibe n'akakokolo kwe kali bankutte ku mukono nga ntambula weyongereyo ntambula butambuzi naye nga negyendaga sikola ki kiro saawa 4 nenegira bwe nti nenejako akakokolo kati amaaso ngagali gamaze ennaku nga 2 amasibe nga gazimbye mamyufu nnyo nga ekintu kya redi neneyongerayo eri then nagenda kwasyabalaba bwe nagiragira bwe nga syasobola nti banvudde eno ndenyera amataala ndaba nnyanja nensitama nembeera mpewo nenfuwako kati eno gye wagenda gye bakutokyalingira wamalayo bbanga ki namalayo lunaku bampamanga 19 then nga 2 nensiiba nabo kitegeera kati saawa 4 ez'ekiro kugenda mu 21 ne banzija mu nyumba ne bantwala ne bansuula ne bandropinga gye bayagala kati eyo gye bansuula oluvannyuma nyo ndamuwola okulaba nga tewakyali muntu yenna alakaali nti gwendaba nenkuba enduulu nakuba enduulu abalombe baali botatanuulu nga mbawulira baliganga eri
ne bajja n'emigo n'amajambi nga bannaye mujje munyambe nze gundi bampamba ne bansudde eno tigwani nze gundi mujje bannaye muntaase ne bajja kati mukunsembera bajja basoka kutya ne bankuba mu tooki ne bakuta emiggo ne bansanga bakene musajja basanga ebiwundu wano bulago bwange tulabanga ekiseera wano kekakaguwa kakolamu ekiseera wano ula banzijanjaba bujjanjabi wano kalaini kano kola wakano mugwa gwali gwasala weguti kawona wa mifu wasabawe wati ngobwala labye kinte jibatadde omugwa ne banga waliwo enkubu wati ngabankwata bantambo ne bantola mukatawuni kekiwulwe bandekere 13 zintuse ku kubo musajja bampa wabwirira wa boda na atusa ku kubo enya boda ya taxi ya 10 nenzira jinalimbeera nenkola ki mikono bya nyasanga bali banaku wade bamanti nafudde nga mwatusula nga tugenze ku police tugenda ku police bajita ne batwala bajita crime office nagenda mu abakola ku byokunoonyereza ne banyingiza omu ne bako bifaananyi mbula story yunanga onjikuwulira mpanvu nnyo story nakuba kuweba kati abantu sayo banabinyumiza nga byatandikira bo bandabanganza omuzi wo emisango aba police kati ni bangamba ojja kudda wano enkya enkera bwe naddayo ne bampandikira namba y'essimu ya MTN mbuno nfune nga CID agenda okukola agenda okunkosa statement kakati nga kubira ono yagenda okukosa statement ayinako walaze kati juka nasina simu bali bagitutte kati mukwano gwange netugenda ku Nakumatt Mall akuna bajita Nakumatt eriawo mall eriawo ntibinga awoti yango ngadda ku Botanical nensala line naye kati nimba nga sifunye simu nimalo kuyiya nakunga 3 nenfuna sente zigule simu nenteka mu line nenzira ku police nimba sanga badde eno bwe naddayo nga ne batanfaako ne bampa yogera oluzungu ngatamanyi mutigamu kya Luganda neki nakimu nenda banga tibijja kwatagana nengenda ku police yokubayita nenzigulawo omusango nembi babuliranga mbabulidde ne bawandika bawandise kakati nembeera awo kati mbeera naku lumu neebase nga omuntu aga esimu ebigira ngebipinga nyende juko ojikebera mu mobile money ngeta manyaga okitegeera ntuno sinzi nti nga muzi yageza kala bibu basimu yazeeko wazako dayo yoyo nyini kati nentya nezire namba y'essimu eno nenjwa abasirikale nenjiteka mu statement kale ebisirikale ya polisi nga bitandika kwogera nga bannaye nga wawonye mukolaga okwana nemba kuŋŋaanya abo bonna nga banyumya sori nga bonna bali awo batidde kakati nibanga kati genda tujja kudda nenza nenga bannaye abasajja nga bazeemu bankubira essimu ekiro okitegeera nti kakati abasajja abo balina emmundu mmeka nembabuulira nga gyembivudde byenkubuulira naye nga abasirikale nga batekati abantu nga baŋŋamba nerwo abantu entebe bafa ogeraga nti gundi yabuzeewo wa mobile money akinazuula nti omuwala bwaba muwala omulenzi kubali abalenzi bebakwananga kati mugamba galawo jangu biki babanga kusinga abantu alina business byebantu bewala bebattanga ngera abantu bagamba yabadde waneeno yanyuse bukyali okitegeera kati nga bakubbako sente tewali muntu wabulijjo ali awo nti mwana kujja kwali omwana omuba yali wa Air Force gubattaika naye battanga muntu alina ki ka business alinamu kasente bwekiti bwe kyali kakati munange nga abasirikale mbanyonnyola era ebintu bikomaawo kati abantu bangamba weesonyiwe ebintu bino weka ebibozibozi ebyabeeranga mu mbeera bwetyo nga bagamba abasirikale baleka bye batta abantu bamagye baleka poliisi bitongole ebyo kitegeera gwate muntu webattiranga omuntu tewasinganibwangawo nga musaayi bamuttanga nebamukomera nebamusuula ewantu nebamufumitamu ekitiibwa bati mu mbugo
naye nga tewaliwo tonde lya musaayi era tewaliwo basanga tonde lya musaayi kati nga nzija ningeza kubibanyonnyola abantu nga bagamba bijja ne example yino nja banzi manyi abatta abantu namba esimu yino ngambi buulira abantu babeera osingami bagamba wabeerawo nchikoza security nga story nga nywenju kati nga wenju kuwadde ng'oyinza okubeera owanika omukono g'abannaye abatta abantu kuno kuliko omutuuze waffe yasimatuka naye ayina enamba y'essimu y'abantu abo batta abantu nate nga munaye abasirikale kumanya bazibu ate nga baagala okukwata gwe abaleese information okitegera kati nga abantu tumubaako engeri tuvaayo obulungi okola ki kati nga ngula empeke ezikazanga nejjanjaba ebiwundu nga nzira ku mulimu tandika kukola mbandi awo kati kwasi before media tugusa ensonga naga emboozi eno ngenda kugikuwa mu bitundutundu abati kamada mbozi mugiwulira kitundu kyaffe kyakubiri emboozi gyenaggwera ojja kubeera nga ate maze kumanya lwaki tukuleetedde emboozi eno bitwogerako kitabantu kyaggwa dda era tetwaliwo omuntu n'omu gwe tulumba yakyaliyo oyo gundi kati babatadde kooti yabata ababiri yabata omwoyo akyaliyo ekigo so emboozi kitundu kyaffe kyakubiri tugenda kubeera nga tukumawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tukumewo n'ekitundu ekyokusatu naye nga nnyongera okukujjukiza nti emboozi nga bwe zituziwe time tuziwulirize oba oli awo tusobola okufunamu ekyokuyiga naye tusooka okusaasira bwe wonna wenna omuntu aliyo ng'afiirwako mu kirundi ekyo ekyaliwo kitta bantu kitta bakazi kyali nga mu disitulikiti y'Ewakiso saidi z'Entebbe eyo nga wafiirwako owo bambi Mukama amusaasire omwoyo gwe agutebenkeze awummule mirembe kyemmanyi bangi kubanga kyenkana buli lunaku abeerangayo omuntu afa mali abantu nga 18 abaafa mu kaseera ako so mwenna mwenna bafiirwa abammwe Mukama tusaba abagumye oba oli awo tusabe n'ebitongole ebikuumaddembe ebitongole bya security tubeebaza okubanga bakikomya era tusaba ongera mutwongeremu oba oli awo Uganda yaffe n'atweyagaza naye nga ensi gye tutambulamu kitundu kyaffe kyakubiri kikumi wano tulakuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu Ziwa and Sons nga tuteekamu akasente genda wali ku Mukwana Arcade bafunira ebikozesebwa byonna byewalisenga beddings bed covers, duvet covers, butimba bwansiri, mattress covers, mattress protectors, tawero birimu origino babayita Ziwa and Sons. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikumi wano tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu wano tukomye nga amasimu azzemu okubeera nga gamukubirwa ndi ategezaako okugamba abakuumaddembe n'abakulembeze naye nga tebamukkiririzaamu tukomawo ekitundu kyaffe ekyokusatu temuvaako Quest Before Media tugusa ensonga yaffe tugusa ensonga